mu kaweefube w'okusendasenda awamu n'okukwasizaako abaana ab'oku nguudo okubazza mu maka gaabwe. Olwaleero olutambula olw'okuva mu kibuga Kampala okugenda ddala mpaka mu bitundu by'e Kalamojja mu disitulikiti y'e Napaaka lusimbudde okuva ku Palamenti ya Uganda. Olutambula luno lwatuumiddwa dda Walk of Hope lusimbuddwa omuwandiisi w'ekitongole ky'Abadaaki mu ggwanga Ruth van Zoge. Ono ng'abadde akiikiridde ambasada w'Abadaaki Karen Boven era nga y'abadde omuddusi omukulu. Wabula ng'asinziira wano mu mubaka omutumiddwa Ruth van Zoge asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okuviira ddala wansi ku kyalo obuteerabira buvunaanyizibwa eri abaana baabwe muno nga mwotwalidde n'abazadde nga kye kijja okusobozesa Uganda okulinnya ku nfeete ebikolwa bino eby'okukusa abaana okubaleeta mu bibuga kuba tekiri Kalamojja yokka. Child trafficking is known to be the highest in the entire country, but not only Karamoja, as mentioned before. It's a nationwide issue. And it's my hope that this campaign will raise awareness among all those responsible to protect children against exploitation. Parents, families, communities, religious leaders. Olutambula luno nga lunnasimbulwa abaka ba Palamenti okuva mu bitundu by'e Kalamojja batotodde embeera abaana bano gye bayitamu nga bali mu bitundu by'ewaabwe. Eno nga yebaviirako okuddukira ku nguudo mu bibuga eby'enjawulo wabula ne basaba Palamenti ya Uganda sipiika wamu ne gavumenti okusituukiramu balabe nga bakikomya bunnambiro. Especially the girl child. It looks like it falls naturally on every girl that as long as you are born as a girl, you must fend for the family. That's the reason why a majority of those in the streets are girls. Hopefully hear from the Speaker's representative the commitment of Parliament to resource this. I am glad that Dwelling Place has done a lot, and I must say thank you. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Napaaka Dennis Okoli ategeezezza nti yadde nga bazze basuula emisanvu n'okugezaako okuyimiriza entambuza y'abaana bano okuva mu bitundu by'e Kalamojja wabula waliwo ezimu ku mpulunguse zikyali emabega w'okukusa kw'abaana bano. Kyagambye nti kyabulabe eri ebiseera byabwe by'omu maaso awamu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu naddala nga tebafunye mukisa gwa kugunjulwa. This is the human resource that we need to fulfill the dream of a 2040, a country of economic status. We cannot achieve this if we don't realize this is the greatest insecurity that the country faces. With the children on the streets. Olugendo luno lusimbuddwa ku Palamenti abakulembeze bano n'abantu abeeyunzeko bakulutambula okutuusa mu disitulikiti y'e Napaaka mu bitundu by'e Kalamojja. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.